Omuwendo gw'ababundabunda ogweyongera okulinnya buli lukya mu nkambi z'omu disitulikiti y'e Kasese gweraliikiriza abakulembeze n'abatuuze mu kitundu olw'ebbula ly'emmere ey'okubaliisa nga kati batandise kuddukira mu bantu ba bulijjo mu bitundu ebiriraanyeewo okusobola okufuna ekyokulya. Bano abazze bakaluubirirwa embeera omuli okuweebwa emmere etamala wamu n'okusula obubi boolekedde yateera okwatibwa nawookera wa COVID singa tebakomezebwa kwegatta n'abantu ba bulijjo mu kunoonya kye banaalya. Acrobat Kizza omubaka ow'ebugendera mweraliikirivu ku ki ekiyinza okuddako singa be kikwatako tebasitukiramu ku nsonga eno. It is a transit camp, and as far as I know, these refugees are supposed to spend only 7 days after they should be transited to the refugee camp, like you know them, Chaka, Chakabale. If they don't transit them, and the numbers keep on increasing, because I'm seeing 7 shelters, and each shelter should accommodate 100 people. But I'm seeing the number has surpassed that. The number is already towards 2,000. So if they are not transited, I'm seeing danger. Ye William Kasolo, chairman mu district y'Entoloko, okweyongera kw'ababundabunda mu kitundu akitadde ku bunafu mu kitongole ky'ebyokwerinda ku nsalo kubanga President Museveni yaggalawo dda kyokka abayingira tebamanyiwa we bayita. Basabye gavumenti wamu n'ebitongole ebirabirira abanoonyi b'obubuddamu okubadduukirira mu by'emmere wamu n'ebyokwerinda ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. His Excellency the President gave a directive on border closure. Those people are not supposed to enter. And for us, we are not allowing them to enter here. But you wake up one morning, you see people moving with goats. District yanje Antoloko. Tine sente office ya Prime Minister na bariko obuyambi okutereza obuyambi babasa kutusindikirayo emere ebihimba na nakahunga kaguma mu store aho kandi kambire nyine akahunga ka flood victims kona kankahira ba refugees empunji zakari. So mweshati kwakwiza abandi ntine mu store nimba hachi tinye kinkuba tuli mu kutya nti oboli yao kubanga ekongo tukimanyi nti akyaliwo Ebola tusobola okufuna ekizibu kye Ebola wano kubanga abantu bajja tebaba chekinze screening teriwo buli omuntu abukira ku border wasanze. Government bantu kututa hamu ikara hamu kuri mugambi tuine endwale izere mutuwe basi hata ntwe juna tuta a family yegi kuta mu kampu emu. Kulwa STV Select enjawulo ndi Hassan Kasagga.